buli ekizaalwa omukazi kisaanawo ngeri ya kisiikirize bwekityo mu bwangu era ffenna kyekimu ku bye tulindiridde kusaanawo yogera gye muli kati wano mundaba ng'omuntu naye nze neetwala ng'ekisiikirize. Bw'atyo omukunja Safi Prince Jopo Kafero Maanyiganjagere we yalabika mu lumbe lwa Ssalongo Herman Ssemakula Basudde ng'ayogerako eri abantu amaziga gaali mayitirivu mu ye oluvannyuma lw'ebyo ebyali bituusewo in a space of 21 days. Oba oliawo okufa kwa Herman kiyinza okuba nga si bwe bwali obulumi mu ye naye nti banne bonna bakama be baali bamugenzeeko kubanga oba oliawo n'empagi gye yandigambye nti nsobola okubeera nga ngumirako nayo Ssedduge yali erugenze. Bw'atyo Prince Jopo Kafero n'akulukusa ku maziga era kigambibwa nti embeera eno yamuyisa bubi kata kubeera nga yejja na mu bulamu bw'ensi oluvannyuma lwa banne okugenda. Wanze nali sikirowoozanga nako nti ndikola omukwano ogwenkomeredde nembambassa omukago ne Herman Basudde together we were living Stone Kasozi ate ne neesanga nga mu kaseera akatono ennyo abantu abo bombi basaanyewo. Kale muntu wange nkwebaza okuba ng'okyangoberera nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst. In case wobanga tewasubscribinga nkusaba subscribinga programu eno gilikinge sharinga programu eno tugiwe 100k views oba oliawo kijja kumpa amaanyi nange enkya okubeera nga mbaleetera ebirala. Tukyali ku kufa kwa Ssalongo Herman Ssemakula Basudde era enteekateeka bingi byengenda okubeera nga mbajjukiza oba oliawo kyoyinza okuba nga walaba oba awulira naye nga obudde buno kyava mu matu. Kale obudde buno kyendi mugezaako okukola ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogw'omukaaga 1997 ssaawa 5 ez'ekiro wali e Kabale Bugonze omwagala w'abangi Ssalongo Herman Ssemakula Basudde yava mu bulamu bw'ensi oluvannyuma lw'okugwa ku kabenje we yali nga agenda ewaabwe e Bubondo n'emikwano gye kw'ossa n'ab'eŋŋanda okubeera nga basootinga ensonga oba obutakkaanya obwaliwo wakati we ne muto we Thomas Batenda Sserunjogi kw'ossa okubeera nga atwalira mukadde we omugave Ssalongo Elia Katende eddagala eyali omulwadde omuyi era nga omwo mwe mwali n'okubeera nga ayanjulira bakadde be emmotoka gye yali aguze. Kale bw'atyo n'atasobola kubeera nga atuuka ewaka era ye mukadde Dimitria Namyalo yali ali awo ku macanga alaba kapiki katuuka yalowooza beba n'abantu ba bulijjo kumbe bazze mutegeeza nti mutabanyiiwo tatuuse wabadde ajja naye ajjidde mu bbaluwa. Gaali mawulire ga ntiisa okwetooloola ensi yonna. Olaba n'okutuusa kati ensisi tevanga mu bantu olw'okuba mukwano gwaffe n'emikwano gyaffe abamu engeri gye baatugendako. Nga ninga kwegamba alinga Katonda gwatafaako nagumye nabadde eke wange mbeera ne mwannyinaze eka mwannyinaze nga mpulira oluyogaano bweru nabadde nva mu safaali nga mpulira oluyogaano bweru baŋŋamba mpulira abagamba nti mumugambe musooke mulindeko yakadda mugambe nze nga sirina kimmanyi. Kale bw'atyo Prince Jopo Kafero ye yali akoledde mu bitundu byeru Bulemeezi era eyo amawulire gye yagafunira wakomawo bw'atyo paka Kaleerwe ate awo n'akwata erimuza mu bitundu bye Buddu okubeera nga akakasa nti kituufu ddala oba kubanga agamba nti we yakomawo yatuuka ewaka ng'awulira oluyogaano nga bagamba tumugambe tetumugamba ye n'abeera ano nga ali curious okuwulira ki kye baali boogera
naye oluvannyuma kwevaamu nti kati katumugambe, era ne bamugamba ekituufu nti mukwano gwo Herman Ssemakula basudde mufu, ekintu ekyamukutula. Nzuukuka nga mwannyinaze adda mu nju waddayo, ogamba nno birungi, bwekadduka bwekaddayo ebweru, bwekadduka bwekadda mu nju. Ekyafuddemu ne keevaamu ne kaŋŋamba nti Basudde ali mu ggwanika. Kafeero kigambibwa nti yanywa ne gwe yali tanywangako, naye nga just birowoozo, era bw'atyo okutuuka we yatuuka mu bitundu by'e Buddu, n'atuuka n'akakasiza ddala nti kituufu kye babadde bamugamba kituufu, Ssaalongo Herman Ssemakula Basudde abagenze. Nga bwe mbagamba oba bwe mbagambyeko wali mu kusooka nti okufa kituufu kuluma, naye amaziga gali nti n'ono gwe yali alina okubeera ng'agumirako naye yali alugenze. Era musically kyakakanyamu Prince Jopo Kafeero kubanga awo yafulumya eryo edduma ly'embaga, wamala okufulumya edduma ly'embaga n'asooka n'asiriikiriramu okutuusa we yakomawo ne omwana w'omuzungu. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva China, omulizi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds, Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira, kati yambuka amadaala, edduuka ly'osookerako ku kkono lye lya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School, essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding, mix y'abawala n'abalenzi, senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs, byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa, ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Plan B Records, ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Nenzikiriza konzi, bw'obanga okyogedde bw'otyo binnyonnyola bimaleyo. N'aŋŋamba nti Basudde mu kubeera mu ggwanika yafuna accident. Sazeemu kubuusabuusa kubanga mukwano gwange tubadde tubeera naye
tulya naye tunywa naye tuba twagadde nga tusula mu nju emu mu kisi. Mu lumbe luno Prince Job Kafeero yayimba naye ng'era alaga ennyiike mu mutima olw'embeera eyali etuusewo, naye nga muntu wange nkugamba nti programu eteekebwamu ssente. aba New Subs Fashions abo basangibwa ku Sunset Arcade bakugamba nti genda weefunire ebyambalo obeere ng'osobola okubeera nga oyambaza omuntu wo, abantu bo, oba naawe kennyini nga weeyambalira kasita obeera mukyala oba osobola okubyambala. Anti bagamba trend ekyuse, naye simanyi nti omusajja osobola okubeera ng'oyambala ebiteeteeyi. Anyway, kale New Subs Fashions basangibwa ku Wilson Street, that's ngo lwe luguudo luva ku Pioneer Mall nga odda ku Alua Park, tambula ng'ova ku New Pioneer Mall. Lwaki nkulagirira okuva eri nti ojja tuuka mangu, so nga we nkulagirira nga tuva eno ku Alua Park kiyinza okukaluubirizamu. Va ku New Pioneer Mall ogenda kudda ku Wilson 1, ova ku Wilson 1 ogenda kuzzaako Health Link Pharmacy. Ku Health Link Pharmacy eyo weekoma yambuka amadaala ogenda kubanga New Subs okiraba genda weefunire ebyambalo. Kati wogenda ku Harm Shopping Ground Block D, edduuka liri 252 yeeyo Amas Closet for Tops and More. Genda weefunire ebyambalo eby'abakyala ebiriko buno obugere babuleese mu bungi, ndowooza obugere ye legging, then ebiteeteeyi, empale n'ebikula ebirala eby'abakyala abambaza abaliko osobola okubeera nga obifuna. Be Easy Hotel and Bar bali Nsago. Kati muntu wange obanga olunaku lukooyeza oba olina embeera gy'oyitamu osobola okuvaawo n'oddako ku bbali eyo n'ogenda okuvaayo okudda ewaka nga ate embeera etereddemu. Kale bw'obeera n'omuntu wo nga waliwo ebitatambula bulungi osobola omutwala ku Be Easy Hotel and Bar, mugenda okuvaayo nga n'omwana n'atera okubuuka. Ebyokulya, ebyokunywa n'ebyensula weebiri birungi nnyo. Kati tulina Kikaya College and Vocational School, abo basangibwa ali e Bulenga ku 7, basomesa arts ne sciences badde ne boarding, then ku vocational era courses zonna ez'omu mutwe bazikwasaganya. Tulina St. Michael Educational Center bali Kiwanga Mukono ne Plan B Records eye eri Mubende ya bya nnyimba. Gwe omuyimbi ali eyo oba oli wa ssomero nga weetaaga okubeera nga ogira abasomero lyo lifulumya ennyimba oba abaana bafulumya ennyimba, genda mu Plan B Records. Kati tuli mu budde bw'okulimba, kati mwe abalimba mutwala mugende mu Plan B Records mukole ennyimba, mugende mulimbireko abantu ate musobole okubeera nga mufuna ebifo eby'enjawulo, mukiikirire abantu. Naye tuba tubalonda, tulonda bakulembeze, simanyi obufuzi buva kubanga ffe tetulondangako bafuzi wabula tulonda bakulembeze. Kati tulina Twinex International abo bali Bulaga. Gwe eyeetaga ennyimba zino ez'akadongo kamu bivulumaziika osobola okunsanga e Kasubi ku basooka kwavula stage. Then ayagala okulanga nange naawe era kola bwe gutyo. Naawe ayagala ogamba nti muzungu munange nsiimye ebintu by'okola, enamba yeye eri ku account eno, enamba eri 0700360045 ye namba eri ku WhatsApp. Naye nkusaba nti gwe yenna eyeetaaga bino oba olina engeri yonna gy'oyagala okubeera ng'ontuukirira, kusaba ojje mu mbeera ey'obuvunaanyizibwa. Bangi bajja nga babama nakuweereza hi really kale bantu bange, so bw'atyo tugenda kulaba Prince Job Kafeero nga akola speech ye, then neyamala n'akuba endongo. Kubanga mukwano gwange tubadde tubeera naye, tulya naye, tunywa naye, tuba twagadde nga tusula mu nju emu mu kisenge kimu.
kale bw'atyo Prince Job Pokafero ng'amaze okubeera nga aliisa abantu ku bigambo yamala n'akwata endongo n'akuba ennyimba ziri bbiri naye wano tugenda zanyako oluyimba lumu olwa Walumbe Zaaya Walumbe amaze abalungi munnange abalungi enkya n'eggulu bagenda nze nange naawe n'oli era naffe tugenda era olwo oluyimba lulivuga yagalagana oba olwagala oba tolwagala lwowe luli lugenda kubeera nga luvuga n'oyo ge mutaagala naye era lugenda vuga naye mumulinde temulukuba nga tanagira naye ate nze olwo oluyimba nomunnange nze neewunyisa abantu nti ntera nnyo olukozesanga oluyimba lwange olw'essanyu kubanga wentunuulira ebintu ebyenjawulo bye tuyitamu neŋŋamba lwaki situla nange nensanyuka olw'ebyo byempiseemu juzi nafunawo accident ebabigaawo yensonga lwaki omukono guno mulaba sigugolola bulungi nguteeka wano bwe nti naye nga nfunye akabenje ako nga ngudde kabenje twaline mukwano gwange twali abantu 3 twatomera embwa tetwasigala waggulu naye nafumiitiriza ebintu byali bingi bannaffe batomera oba babatomera ne babawanika amagulu n'abamu babajjawo nga bamaze ogenda ndina akatambi juzi ke nalaba Emma agezaako okubeera ng'apika omutima gudde ogwoyo gwe baali batomedde ngamba nze kati nguuno nkyategeera era nentambula nenkomawo ewaka nga ndi mutegeevu so nkyebaliza Mukama Katonda lwaki siteekako oluyimba Walumbe Zaaya nensekamuko nensanyuka Katonda waba asobodde okunkuuma nga ndi mulamu. Waliwo kameramaani Joel Okyenge ayagala nnyo oluyimba olwa Walumbe Zaaya era ndumuweereza munnange obaolyawo nawe ndikuweereza kale bwe tutyo yoyo Prince Job Pokafero era ebintu bino teyakoma wano mu kubyogera netwali mu kisaawe gali kwoleka mu 1997 mu mwezi gwa December mu mwezi gwa yali December September era ebintu ebyo yabiddamu ng'alaga enyiike n'embeera gye yayitamu okubeera nti bajja ne bateekawo essuula epya mu kisaawe naye bonna abantu be ne bagenda era ng'agamba simanyi nze mu nsi ngenda kuwangaalayo ebbanga eddala lyenkanawa ate nange ngende kale muntu wange weebityo ffena bwetutambula naye nga programu ngiweereza buli awagira n'ayagala akadongo kamu ate gwe ng'onjagala ewo naawe njikuweereza ak'ensuso abanguzeeko ennyimba n'abansponsorinze mu bintu ebyenjawulo. Waliwo omwami gwesiraba mukwano gwange mwami Kanaakulya Wumalu munnange ombuzeeko Kanaakulya Wumalu Kalungi Isa Baka yeze nankyalirako omwami oyo awangaalira Japan naye we yakomawo wano ensi netandika omuzoganya naye finally natuuka n'agamba kangende ndabeko ku mwami muzungu. Kale bantu bange nsaba nti we muba muze tusisinkane nga tulabaganeko twebuuzeeko kati programu wobanga olina kyolabye ekitatambudde bulungi okiteekawo mu comment section mu mbeera ey'obuvunaanyizibwa tojja kuwalampa naye osobola okumpabula osobola okunkubira essimu n'ebintu ebirala mwe abeetaako okulanga namwe mujje tubeere nga tusobola okubeera ti obulango gye bunaakoma okuwera ne programu okubeera nga zisobola okweyongerako okubeera nga zibeerayo nnyingi n'okujongerako ku budde. Bantu bange nze Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst. Amaz Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Amaz Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Amaz Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street
ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe. Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna ebyenjawulo era tukozesa ba producer abalina obukugu kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records